Njagala okwebaza Alien Skin n'abaana ba Fangoni Forest olw'okuzaamu abantu abamu empisa obutaddamu kuba bayimbi bucupa. Era eno enkuuka ye yasembyeyo abantu okuba abalala obucupa. Ogwo omuze bannaffe abamu babadde bagweyambisa. Bo basigale nga be bayimba bokka, abalala tebayimba. So gye byagenze okuggweera ng'abamu empisa bazibataddemu. Okitegeera, you got a tip of your medicine. You got a dose of your own medicine. Baba wadde ku ddagala lyammwe. Nammwe mwafunye ku ddagala lyammwe. Tosobola kuba muyimbi bucupa. Kubanga gwoyagala omuyimbi waayimbe. Enkuuka mwali mwagifuula ekintu ekyokkoleramu effujjo n'okuvoola abayimbi. Ejjo nabadde musanyufu nti abamu ku bavubuka abaakubye abayimbi obucupa baakoleddwako. Kwa bulijjo babasasula busasuzi. Tuzenga tubagamba, bannange mulekerawo okuba abantu obucupa. Bw'oba oyagala omuyimbi waayimbe, n'abalala baleke bayimbe. Waliwo omuyimbi gwe baakuba B ku stage. Abavubuka mbadde mwevumbulidde. Omuze gw'okujja n'obucupa n'amayinja, abamu ne mupama mu buveera. The purpose of okukakanya abayimbi abamu. Kubanga maama mwe mwina abammwe be mwagala bayimbe, temwagala balala kuyimba. Ejjo Alien Skin yakimazeewo. Siwagira fujjo.